Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. South African Development Community esazeewo egenda kukola emergency summit mu Democratic Republic of Congo ku mbeera egenda eyo mu maaso n'okwetiribuusa bannansi. Esazeewo egenda kukola summit batuule bateese ku kigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo okusobola okulaba ng'embeera basobola okuba nga bajjo bafuna engeri gye bagyonjoolamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano. Gwe yenna atannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mmwe abali mu diaspora emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Ku conflicts ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo kitegeeza nti nno zimaze emyaka n'emyaka nga zigenda mu maaso. Kakati olunaku nga olwaleero ennaku z'omwezi nga lumu March, South African Development Community ekibiina kino ekimanyikiddwa ng'ekya SADC kisazeewo okukola emergency summit meeting nga March ng'ennaku z'omwezi 13 omwaka 2025 okusobola okulaba nga baheadinga ku state and the government esobola okuba nga badiscussinga current situation egenda maaso mu Democratic Republic. South African Development Communities Press Office egamba nti press kino yakiririizinze olunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 11. The South African Development Community egenda kubanga holdinga extraordinary summit eya head of state and the government on 13th March 2025 mu virtual format by discussing security issues situation egenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Jukira nti no conflicts zino ziri mu Democratic Republic of Congo zimaze emyaka n'emyaka nga zigenda mu maaso nga gitujjira obanga entalo zino zisiisidde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kuva eri mu ntandika mu Rwandanese genocide. Jukira nti no Rwanda genocide olutalo lwanwalirwa wakati wa Tutsi saako n'Abahutu nga bamaze odifeatingibwa. Abatuusi bano nga bamaze odifeatingibwa waabalukawo kye bayita civil war mu 1993 era eno yali part of government ya Rwanda. Kino kyali part of Rwanda's government naddala ku side y'Abahutu nga bali treatingiza to the Zaire. Kakati Democratic Republic of Congo ne beesanga nga bali mu lutalo ne conflicts ne ba local Tutsi be bayita Banyamulenge. Awo Abatuusi we baavaayo n'amaanyi mu Rwanda baavaayo n'amaanyi era neefuuka support y'Abanyamulenge ne basalawo okubanga bano Abanyamulenge beegatta ku Bakongo abeeseparatinga era bwe tuyita disasters. We baavaayo okusupportinga bano ba disasters okuva eri mu magye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wano ne bakola akaguruupu akaavaamu akabinja kabayekera ka M23 mu 2012. Akabinja kano we kaatondebwawo era kaatondebwawo nga kakompozingiddwa ne abamu ku ba primaries be bayita Batuusi abava mu historical tribes ne mu ethnic groups okuva eri mu Eastern Democratic Republic of Congo mu January 2021. Kati saawa zino bavuddeyo n'amaanyi bawambye ebibuga, bawambye ebyalo, bawambye Northern Kivu provinces zonna, ekibuga Goma, ekibuga Bukavu. Tegeezeddwako nti nno banaatera n'okubanga basalako ekibuga ekirala ekisigadde ekinene ekya Rich Mineral ekya Butembo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo.
Mbagaliza ekiro ekirungi mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.